Njagala owuliriza obubaka buno okuva ewa Nnamunswa Sseggwanga Ronald Muwendo II Mutebi n'oluvannyuma tweyongereyo. Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo naye waliwo abatabwagala. N'olwekyo temubongoota. Bwana Katikkiro, leero njagala tuwuliziganye so si kuwaanyisiganya. Ensonga lwaki nzize ndi mukkakkamu okukira ku nnaku ze tukubye amabega, lwa nsonga nti vidiyo eno njagala ogirabe era ogiwulire ng'omutima gukutebenkedde, ewatali kwekeka bukaawo bwa ddoboozi ligenda gifulumamu, nga njagala ogifumiitirizeeko nnyo, nga njagala ogirowoozeeko nnyo era ogirowoolezeeko nnyo, oggyemu n'ekyokuyiga mu nkola ya ne gw'ozadde naye agikkubira n'obiibya. Bwana Katikkiro gye buvuddeko wagera n'okola statement n'ogamba nti waliwo abaagala okukozesa embeera y'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka okwekyayisa Abaganda beegugunge bagende ku nguudo, bo bayiseewo ebyabwe, nga mu kyo kye wali otegeeza nti twagala okukozesa embeera y'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka okwekyayisa Abaganda beegugunge bagende ku nguudo, ffe tusobole okuwamba gavumenti. Bwana Katikkiro, singa bantuma abantu abaasomako mu Uganda ate weewunye ggwe mwana tusi kutwala, kubanga Bwana Katikkiro tewasomako wabula wasomera ddala. Oli musajja omuyivu munnamateeka omugundiivu, ayina ne kampani mpozi y'emisango gye bayita Mayiga Ndibuule Advocates. Naye Bwana Katikkiro, gwe gye wasomera amateeka oba gye wakenkukira amateeka, abaaga kusomesa tebaakugambako nti osobola okuzuula oba ono yazzizza omusango oba teyaguzizza. Osobola okuzuula obujulizi ng'okozesa ebintu bino bisatu: ekisooka facial expression, ekyokubiri body language, ekyokusatu tonation. Gwe gye wasomera amateeka ekyo tebaakikugambako nti osobola okutunula mu maaso g'omuntu n'olabamu guiltiness oba n'olabamu innocence. Osobola okuwulira eddoboozi ly'omuntu n'omanya nti avudde mu mbeera oba akyali mu mbeera oba ayogeza ddembe oba ayogeza busungu. Osobola okutunuulira omubiri gw'omuntu n'omanya nti ono yazza omusango oba teyaguzza. Nga ggwe munnamateeka omugundiivu eyasukkulumizibwa mu ffe, Ssaabasajja Kabaka n'akufuula nnamba 2 wa Buganda, osobole okumuyambako okulamula Obuganda. Bw'owuliriza obulungi akatambi ako k'ensoso okuzannyira nga Ssaabasajja Kabaka ayogera, olowooza yali ategeeza ki? Kakati ate ffe b'olina okukulembera, ffe tulina okujja okukusomesa ki Ssaabasajja Kabaka kye yali ategeeza. Era ddala ddala Ssaabasajja Kabaka omuwa ensonga ki? Lwaki yakusukkulumya mu Baganda? Era lwaki yakulonda n'akukwasa ddamula omulamulireko Obuganda nga tosobola na kusoma kyali mu giraasi? Tukusuubire ggwe okusoma ebiri mu bbaasa. Ssebo nga ggwe munnamateeka omugundiivu, nga ggwe omusukkulumu eyasukkulumizibwa nnamba 1 wa Buganda n'akufuula nnamba 2, olowooza kitaffe mu buwangwa nnyinimu Sseggwanga Ronald Mutebi yali ategeeza ki? Era eyo enduulu gye wawulira eva mu Baganda ng'amaze okwogera
nga ye nnamba emu alina amaanyi n'okutugamba musirike enjogera nga Museveni bw'atera obbye musirike nze njogera. Olowooza lwaki yagireka n'emala okuyita n'alyoka ayongerako? Olowooza Ssaabasajja okugamba Abaganda nti Obwakabaka bwatuzzibwa era tubwagala nnyo naye tebuyina maanyi, tebuyina buyinza. Nawunzika nga atugamba abavubuka temubongoota nga ggwe omuyivu munnamateeka omuteeketeeke nnamba 2 wa Buganda. Olowooza Ssaabasajja Kabaka mesegi ki gyali ayagala okusindikira Abaganda? Oba ggwe muli olowooza nti nnyinimu yali ayogera bwogezi, oba olowooza nti nnyinimu agenda kujja butereevu agamba Abaganda nti mukole bwe muti? Nnyinimu engeri gyali omusukkulumu ate nga yasinga amagezi mu ffenne Buganda. Nsuubira era ebintu abikozesa magezi mangi. Tomusuubira okujja ayogere nga nze yeekolera Itongwa, tomusuubira okwogera nga Lumbuye, era tomusuubira yadde okwogera nga Bobi Wine, wabula ayogera ng'omusukkulumu asinga amagezi mu Buganda, asinga okulaba mu Buganda, Maasomoogi w'e Buganda, era asinga okulengerera ewala n'okulabira awala. Olowooza yali ategeeza ki? E Buganda tulina enjogera egamba nti bw'oba tosobola kulaba waakiri wunyiriza. Olunaku olwaleero oli mugamba nti twagala kukozesa mbeera ya bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka okuyisaawo ebyaffe, nga mukyo kyotegeeza okusuula gavumenti okuggyawo Museveni. Naye Ssaabasajja bagamba nti Obwakabaka bwadda naye tebuyina maanyi. Olowooza yali agamba ani yabuggyako amaanyi gaabwo? Era mu kutugamba temubongoota. Olowooza ali atugamba buteebaka mu buliri? Olowooza ali atugamba buteebaka mu loogi? Olowooza ali atugamba buteebaka mu zihotere ez'ebbeeyi? Yali atugamba obutalobera mu nsonga za nsi yaffe. Era n'agamba nti abavubuka mmwe mulina okuba abasaale ggwe be weevuma mu kununula ensi yaffe. Yali ayogera ku kyakununula nsi yaffe lwakuba obuzibu bwe tulina nga ffe Abaganda twanama. Bwe boogera ekyo ekitukwatako tukuba nduulu ne tukuba engalo, naye ate ebiragiro bya Ssaabasajja Kabaka ne bitateekebwa mu nkola. Ekyewuunyisa baategeera kye yali ategeeza, naye baamuwa ngalo, wabula tebaamuwa ekyo kye yali abasabye kukola. Essaawa eno nnamba 2 wa Buganda ajja agamba twagala okukozesa obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka okugoba gavumenti, kyokka nga Ssaabasajja Kabaka yaleka atugambye mugobe gavumenti. Okubawo kwa gavumenti tekumpa kyanya, n'Obwakabaka tebubuwa kyanya. Obwakabaka bw'e Buganda butegeeza nze Omuganda nti Ssaabasajja takyalina n'amaanyi gakuuma Baganda. Ssaabasajja talina maanyi galemesa kwagala kusenda Baganda ku ttaka. Ssaabasajja talina maanyi gasobola kulemesa kusima magumba g'abafu baffe mu ttaka olw'okubanga bo baagala okuzimbawo akeedi. Kyava tugamba ng'Abaganda okuva edda n'edda nga mmwe abaagaziya Obuganda. Neeno ensonga mugimalirize. Nekyannaku nnyo, kya buswavu nnyo nti ali mu kifo eky'obwannamba 2 e Buganda era nga ye Kabaka w'ebweru, nga ne mu kaseera kano yayambako Ssaabasajja okutambuza Obuganda w'atali. Ate teyategeera statement ya Ssaabasajja Kabaka, aleme okugitegeera nga teyasoma wabula nga yasoma. Abe nga yasoma bya bulimi naye ng'ate yasoma mateeka, era munnamateeka omutendeke omukukutivu atasobola nasomera bbaluwa mu bbaasa. Kampani yeewolereza baani abo beesobola owangulira emisango? Tasobola kusoma facial expression, body language ne tonation. Omuganda
njagala oddeko emabega nga mmaliriza oddemu olaba akatambi nga Ssaabasajja Kabaka ayogera oba ngenda kakuteerayo nga mmaliriza olabe obulumi mu ddoboozi lye n'obukaawu otunuulire obulumi mu ffeesi ye era nga yali atugamba Abaganda temubongoota si lwakuba twali obusumagizi mbu tugenda kubongootera mu buliri temubongootera mu nsonga z'ensi yammwe mmwe muyina okubeera abasaala okununula ensi yammwe mmwe muyina okuyamba generation yammwe n'abaliddawo oba osanga bakitammwe naffe ffe tukaddiye naye ate naffe essuubi tulirina mu mmwe Ssaabasajja yaleka ayisizza ebiragiro birala atudde Buganda gwe yaleka mu ntebe yeewaŋŋamizza ku Namulondo ennaku zino agamba nedda baagala kukozesa Kabaka okuyisaawo ebyabwe okuwamba gavumenti gwatugamba okukozesa ye yaleka atugambye munkozese ne bwe kiba kyetaagisa kunkozesa mukole ki munkozese kubanga wakati mu kunkozesa mugoba omulabe oyo omulabe yeeyandwaza yayagala okunzita yayagala okunsaanyaawo bwe munkozesa okunnunula oba okwenunula nange muba munnunuddemu bwe twogera kunnunula kwa Uganda bwana Mayiga ne Ssaabasajja Kabaka munnayuganda ne Mmengo oba Obuganda nabo buli mu Uganda nabo tubeera tubununuliddemu so onkanze okubanga tosobola kusoma bubonero buli mu glass ate tukusuubira okusoma ebiri mu bbaasa oddemu n'okuyimirira gye tuli okanga zze Ssaabasajja ayogera birala ate naawe oyogera birala Katonda ŋŋamba birala ate naawe ŋŋamba birala ze Mukama wanandaga birala ate naawe ŋŋamba birala Ssaabasajja ayogera kirala naawe oyogera kirala kaakati kambuuze gwe bw'oba otunuulira Omuganda bw'agenda ku luguudo okwegugunga kive agenze kugoba gavumenti eno gavumenti bw'oba Muganda mutuufu egasse ku Buganda oba etodde ku Buganda Obuganda bwetaaga okwenunula oba tebwetaaga kwenunula bwe kiba tekyetaagisa ng'era bwe wakyogera kirabika oli omu ku bawambi Bwana Katikkiro oli omu ku bawambi oli omu ku banyigiriza oli omu ku batulugunya gwate kwena embeera gye tulimu ng'Abannayuganda naddala e Buganda ogamba otyo Omuganda nti okwegugunga kive nga wakati mu kwegugunga mwe yayitira kw'okufuuka Katikkiro kuba bwali bugenze ku olwo ogamba otyo Obuganda okwegugunga nti kive olaba otya Ssaabasajja Kabaka mu kamwa gwani alaba Ssaabasajja Kabaka mu kamwa be bano abagamba nti bakuuma ennono n'ekitiibwa era baagaliza nnyo Buganda era ffe balabe aba Buganda nga bwe yagambye mubeegendereze si balungi gwe tompulira nga neevuma obubi buli lunaku kati ndiika ondyewa ndi mubi naye ku mutima ndi mulungi g'oli mulungi ku face naye ku mutima oli mubi kubanga Ssaabasajja Kabaka owakanya ebigambo bye mu kamwa ke ye yennyini nga tuli mu lubiri yatugamba Abaganda Obuganda bwadda naye tebulina mutwe era waliwo abeefuula abaagala Obuganda naye nga babi be bammwe n'atugamba temubongoota essaawa eno oli mu kulaba Ssaabasajja Kabaka mu kamwa oli mu kulaba nnyinimu mu kamwa oli Katikkiro wa Museveni oba oli Katikkiro wa Kabaka kuba eyo statement yali eyamba Museveni yali teyamba Ssaabasajja Kabaka era ng'ewakanya buwakanya eya Ssaabasajja Kabaka kubanga ye yaleka atugambye temubongoota lwakuba yagamba tuli ndiga Abaganda tuli ndiga nkiddamu tuli ndiga nnyinimu najja mu mbeera gye yalimu ey'obuyinike ey'obulwadde nga tali bulungi nga tali okke n'atugamba temubongoota
nga nnyinimu alinga atugamba mmwe essuubi lyange kubanga okuva edda nedda mmwe mwabanga essuubi ly'abajjajjange naye Ssaabasajja twamulyamu olukwe engalo twazikuba n'asooka n'asiriikirira namu awe engalo zaffe ekitiibwa nga bategedde kyentegeeza tetwabikola kyokka eno ne Mayiga alimu bagamba Ssaabasajja Kabaka temumuteeka mu bintu byammwe Muzaffaru kyokka nga ye nnyinimu yaleka atugambye mubinteekemu kuba kati mu kubinteekamu temwenunula mwekka naye nange kennyini munnunuliramu ulira nnamba 2 wazze awakanya ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka olaba Ssaabasajja Kabaka mukamwa Mayiga mwana gwe osazeewo otunule Ssaabasajja Kabaka mukamwa gwe tugamba nti talabwa mukamwa gwe tugamba nti nantatunulwa mukamwa his wish is our command kyasazeewo Ssaabasajja Kabaka ne tugamba nti tekiddibwamu naye gwe nojja abantu abaagala okwenoonyeza ebyabwe bakozese obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka abantu beegugunge bayiseewo ebyabwe gwe kyogamba omuganda tonnalabawo obwetaavu bwe bwakwegugunga oba bwakwenunula era wakati awo abaagala okuyisaawo ebyabwe baagala kuggyawo ki nga ye Museveni mwamukkiriza ayiseewo ebibye aggyewo Obote wakati awo mu kwagala okuyisaawo ebyabwe baagala kuggyawo ki ekyo kye baagala okuggyawo kizibu eri Obwakabaka bw'e Buganda oba mukisa okiwolereza ng'ani lwaki okiwolereza kyakuwadde ki oli Katikkiro wa Mutanda oli Katikkiro wa Museveni oli namba 2 wa Mutanda oli namba 2 wa Museveni ze nno nandirowoozezza bw'oba tosobola kutegeera Ssaabasajja Kabaka kye yali ategeeza baaba kwatamu obubwo tukufunira abakuwerekera odde ewammwe e Buddu kubanga ekyo ekifo ky'olimu tosobola na kusoma codes eyo sina code bakuteera ekintu mu glass osobola okukitunuulira nga gw'olina nakukyongerayo kubanga gwe wafuukanga piraawo buli mukolo obaako olaba n'ejja ababbi watya buti kuswala wefuukanga piraawo buli mukolo obaayo buli lunaku otujjukiza Ssaabasajja Kabaka asiiba atugamba mu bigambo bye mukwano ebyo naffe twabiwulira ebyammwanyi terimba kuba tetugenda girimira ku mwezi Ssaabasajja Kabaka asiiba atugamba bombo alina kampani mbu Ssaabasajja Kabaka yakola mwanyi terimba n'ezaabo ng'era bye bakola Buganda Kombuchwa ng'era bwe bakola BBS nga yaabwe ng'era bye bakoze bizinensi ez'enjawulo olinnya lya Ssaabasajja Kabaka musajja n'atambuza emmwanyi terimba ne mu Kampala ku mizigo n'agitambulizaako jja nti emmwanyi bagirimira mu bikebe omusajja n'atambuza emmwanyi terimba ne ku baana ba street abatalina kyakulya abanyumiza mmwanyi terimba omusajja n'atambuza emmwanyi terimba ne ku bantu b'omu Lubijja abatakyalina we balimira adde we beebaka omusajja n'atambuza emmwanyi terimba ne ku b'omu Lusanja Kikyonco be yagoba Ssaabasajja atukubiriza bannange Abaganda okulimanga emmwanyi bannange emmwanyi tetugenda zirima ku kiwalaata kya Museveni emmwanyi tetugenda zisimba ku malaalo g'abannyaffe n'agamu baagasendawo n'agaba kitaffe emmwanyi tulina girima ku ttaka emmwanyi erimwa ku ttaka lye tutakyalina erimu mwamotivatinga abaana ne balitunda ne bagula boda ne babakuba obuyonda abamu baafa aleka bamulekwa bagira girimawa mwe mwateeka obulango bw'okutunda ettaka ku rediyo yammwe kya ne mujja mu Ssaabasajja atukubiriza obuteetundako ttaka ate nga rediyo ye erimu kuba bulango bwa kutunda ttaka ne mutambuze ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka obitambuza fayini bikulu naye kyekiri kye nagamba tosobola kugula bugoye bwakulera mwana nga tonnakwana mukazi gw'ogenda mumuzaalamu tewali kigambo kya Ssaabasajja Kabaka ekyokulima emmwanyi ekyabya kinaatuukirira nga tukyalina ekizibu ekinene lwaki bwe obubaka obwo tobutambuza nti nnyinimu yabagamba temubongoota omulimu gwo Mayiga gwakukkaatiriza bigambo bya Mutanda okubituusa ye gy'atagenda kutuuka kubanga gw'olinga piraawo buli mukolo obaako naye omusajja buli mukolo kwabeera emmwanyi bannanga Abaganda terimba
ani agambyeko nti erimba mulinga yalimba entangawuzi erimba ebyobulimi tebirimba byonna golwokuba oli musuubuzi wa mmwanyi nojje mmwanyi terimba n'entangawuzi terimba singa oba newogirimira ne muwogo talimba singa oba newomulimira ne balugu talimba singa oba newomulimira n'omujaja tegulimba singa oba newogulimira ne budalasini talimba singa oba newomulimira naye ekibuuzo mulimirewa kitegeeza nti nga ggwe atambuza ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja yatukubiriza okwagalana ng'abendeemu azironga azituli bannayuganda ne buli wata muganda mwagale Ssaabasajja Kabaka atukubiriza okwagalana yeesi ne tetugenda kwagalana makaya tetugenda kwagalana nga ye Rita ali mu ntaana girlfriend wange nga nze boyfriend we nasigala ku nsi twagalanire wa njagale muzimu girlfriend wange mwamutta nze boyfriend we nsigadde ku nsi ntaayaaya hade Ssaabasajja Kabaka atugamba twagalane kituufu ne tulina kwagalana nga ffenna tuli balamu tulina kwagalana nga abaagalana ababiri tewali ali mu kkomera ffenna nga tuli ffiri tulina okwagalana nga tukkuse tulina okwagalana nga mu nsawo mulimu akasente n'otambuza ebyo twagalanenga kubanga mu kwagalana mwe muva amaanyi mwe muva ebirungi mwe muva obumu kati Rita Nabukenya mu kwagalana eyo gyali mu ntaana mujjamu maanyi ki mujjamu buvumu ki mwagalira mu ntaana tweyagalira mu ntaana so tambuzaako ku message eyate mu bwongo teyo tagibuuka bwajja okwogera ajja kwogera bigirwanyisa tambuzaako ku message ey'Obwakabaka Ssaabasajja yabagamba tebuyina maanyi tebuyina buyinza ey'abavubuka Ssaabasajja yabagamba mwe muyina okwerwanirira abavubuka Ssaabasajja yabagamba temubongoota Ssaabasajja yatugamba nti Obwakabaka bwakoma tebuyina maanyi Ssaabasajja Kabaka yatugamba waliwo abeefuula abaagala ennyo Obuganda naye nga babi nga batume ebyo byo nga tobitambuza otambuza bintuntu mwanyi terimba mwanyi terimba kati King Saha bwanagga nti ye alima amayirungi ge galimba nago tegalimba singa aba newagalimidde ng'ebyo byo tobitambuza wabula bw'ojja okwogera ate owakanya bigambo bya Ssaabasajja Kabaka bwe tugamba nti oli mulabe wa Buganda okolera Museveni ng'owakana Ssaabasajja ayogera birala naawe oyogera birala Katonda andaga birala naawe oyogera birala Katonda andaga birala naawe oyogera birala kyoga tutwale ebigambo tuleko eby'omutanda olw'okubanga Mayiga yagambye embu zitusanze ye nga zitusangawa zituyitewa Mayiga kale zisankati zimpitewo eza Mayiga ffe n'abazadde baffe baafa tebatukolumiddeko zireese ow'embuga gwe twalwanira okumusikako okukuuma ddamula tetwamanya nti ddamula egenda tutuleetera bikolimo zitusanze kati zituyitewa ffe zaatusangasanga dda tukulidde mu kutusanga tuwangaalidde mu kutusanga neeno gye tuli zitusanga kubanga tuli mu bwaŋŋanguse kakati gwe nkubulya ekintu kimu tyanga nnyo omuntu atalina kyafiirwa ate otyenga nnyo omuntu nga ne waali teyasuubirawo manyi babeeraawo ne balowooza bajja tulwanyisa tumulwanyise agwe adde eggomba buyeekolera budde butambala obumu budde busujju mukwano ne wano wokka we tutuusizza struggle eno we tutuusizza obubaka bwaffe n'ensi okutulaba nga ab'omuzinzi aboogera ebijjensa tetwasuubirawo kati bw'oba oyagala kutusuula olwana na muzimu olwana n'omuntu atalina kyafiirwa nga ne waali teyasuubirawo naye ziŋŋamba waaligenze lumu mu kabineeti omwana omweboolereze kakati ali mu kika olw'okubanga kitaffe baamubuusa olubbobbo genda ewammwe ku kika emizimu gy'ekika gikukaayanira kyova olaba kati oyogera nga ab'ekika kyo kuba ezo njogera z'abakika kyo oli najja
waliwo wano gwe bakuba ne babongola ate ennaku zino olumba live bullet 5 okuba labba bullet bamukuba ne bamubongola amannyo n'ataddamu kumeketa oba gwe bamumeketera kwamugayiza. Waliwo omuntu atali mumanyifu gwe bakwata jeeke ku airport n'ebirala n'ebirala. Nze lunaku lumu ali mu nnyonyi yali 2016 ng'eva Dubai egenda mu Muscat kati ne wajjawo embuyaga ennyonyi eyo neyeekyanga bukyayi ne buyiika ne balangirira akaseera k'akazigizigi kati batandise bwembeera bwesukkako wano simanyanga parachuti eri wano nembalabanga babukuta bonna bajjayo bambale parachuti ate maama baagala obulamu. Waliwo omukwano gwange bamitanga Fadi kyava ngamba yeeko mbeera mbifuna parachuti mugamba nze nfiire ebweru w'ennyonyi atuuke okubala abaafiiridde mu nnyonyi nga siriiko. Nze n'okufiira mu nnyonyi kya kitiibwe waffe bafiira ku bugaali kati ye bamukwatira ku airport mwe babakwatira mu zirogi nabaka abasajja tekimala. Anyway akompitiddeko kayitire nkuweteddemu ekkoona naye nga beera munnamateeka owaddala jjayo obuyivu bwo era obwolese ate era beera nnamba 2 wa Buganda owaddala ate era ne kino okiyige nti ebigambo bya nnyinimu gw'alina okubitambuza naye byo tobitambuza kyokka ate otambuza bibiwakanya. Naye musajja gwe oyonoonye Buganda